muvuma abafu na ate nimani mjja nimutekawo sympathy ne muvuma abamama b'abantu nga tebabaddemu mu bintu ebyo then olumala ne mujja nimutekawo sympathy ne mukaaba please tetujja fa abamu tulina emitwe twakaluba kaba twakaluba. That's why era walaba olutalo lwange nalulwana saa bintu byakummanyirazi wakitegete etima lijjudde awo erandanye abantu babulako kuluka kati togamu oyo alinza obutalo kayinza n'okuba kayinesa nakugamba ennyumba abo gye baazima abaala batuwa yange gye nali nkola nga ndi London ennyumba Jojo mwasula yabeerangamu emizimu ng'ennyumba buli muzungu agidduka mbaga that's a haunted house jeziri ye UK era kaguleyo mu kyalo gye baguleyo ng'ennyumba era kagamba omuzungu don't worry fetulina amajadu okuva Uganda eri Sese Island ene nyumba tujja kugiyingira nga ennyumba eremedde ku katale nga agent bo n'abatunda amayumba bagivaako buli ajja okulamula bamugamba ha mwenye nyumba za 1986 1886 18th century ekiro mubeeramu emizimu egikaaba ne Jojo yagamba bajja giyingira ne bagiyingira bajingira nduza ne bagobamu emizimu baba agigumira bugumizi ne that was a haunted house olmalanga nayajja sisi tubati twagala nnyo nakenda ne mututankula ne tubeesonyiwa kona nobukala wano kaba kwogera kona kajjudde empiso mu matama tekasawadde okusimayiringa wadde omuntu okusimayiringa omuntu n'agamba kalinga bala abakazi ababadde kusimanya Young African and Young African and famous bonna bannamukadde kalinga abo bonna bajjudde empiso za sajjali okuva egundi Thailand ng'omuntu atasobola kuseka empiso zonna muli yeye kati bwakona kiroya nakyo kiri awo n'agagalubindi gaakyo abanaganda nekitoka nekibavuma abanaganda sina kyembeetaza ate nga bawaggyeko ssente. You are not a good lawyer. Good lawyer yalibadde ne bakiraya nti be abazungu nga bwe muwana nti abanaganda tetuli bakabi naye mujjeera n'ekikumi kyaffe era ne mukitutwala kale lawyer jangu nzompa wabiri tugende mu kooti tulaba ani anaalekayo munne anti mwefulafula baloya mugo wasoma musimanyi mboli lawyer simanyi mu criminology oli wa immigration oli buli kimu mbuye lawyer wa buli kimu gendo panaki okitegedde Richie nalina bavaako nga nabeesonyiwa ne mu promotinga summer festival yange nesonyiwa abantu nava ku bantu nekolera byange nakimanya nti abantu abasinga bawalana abantu babeera n'ennugu engamba wayi mama baby Ferrari kanve ku bantu let me promote what my festival olumanga mujana muleta sympathy bali ku business kinga ebizigo mubifumbira mu masepiki n'olyoka ofumba ebizigo awo ne mubiwa mu mikebe era nakuulidde nga weegaana nakuulidde nga weegaana ewapenge tisimanyi gundi musimanyi nange ebizigo sikyabifumbira waka wabifumbira ewakaawo wabifumbirangaawo era olabika ndooza wayagadde kusanyusa munange bakasitoma naye wakitegete akamanyiro nkugambye akali ku muwala oyo nettima deni kati kyo kiroya kyalowooza kiroya tekisaana nakwewuliriza mbu kyaguze amagye g'okuttaka bune kireeta Jojo omujojo yalina kati okuvuma avume n'avuma omukazi w'abaani nga yenna ali personal
ngali personal ngolabira ddala tebinayo bikwataganira buli jaina akasajja ku Rebecca tulina okulwanisa abantu nga bano nga ali personal mufite okwogera ku bintu ebyabaddewo nga atanse kwogera ku bintu birala ayingiza mu mambi musajja wattu azze kuanda amuvumye nga inolabira ddala yali yaterekadde ekintu kino alindiridde spark kati musajja wattu Kibedi yavumye waki nadda ku Kibedi abukira bubukizi nze Richie waabwe yavumye banange Richie yanvumidde kiddala bwatyo era bwatyo bwabukira naloka dakunze naloka manyira ate mukuwayiriza nambeemu bannanga omuwalo yawayiriza kyovula bana abantu bamwewala eri London yabo bagamba kabeerere ddala eri kabeereeyo kabeereeyo simanye walibina ebyalo bino ebyegundi ebyali ebyo awali ennyumba egundi eyo mu kyalo kubanga nali nabuuza abasula bone bangamba oyo tasobola London tasobola kusasula simanyi gundi pollution njukira okuvuga emmotoka mu London olina okuba ne ssente osasulira emmotoka olina ogisasulira tekayina ssente esobola kubeera mu London tekasobola ku maintaining era ennyumba eyo abanoonya amaprogramu yanca mutuleke tugira tukyayomba tetuyombe maama banaatuvumanga buvumi tusirike Richie bulijjo nsirikirira abantu buli omu nanvuma omulala nakubuukira America beeremye buli omu bannange buli omu avume nze sijja kukkiriza nali neesonyiwa abantu buli omu bannange buli omu abuukire nze baddenga ku nze bavume maama nga nze nsirise busirisi baloza ndi kiddole olina akuvuma abukazi akakolwa nako ne kakuvuma bu opportunity bannange abeere eyo outside London wale n'amasanyalaze oluusi gavaako jabeere eyo naye nakono kawulira kati no buli wekanda banga ntudde emmotoka ya Rebecca nga kanyiga emmotoka ogituzizaamu abayaaye of course fiti nze ni mukwano gwa Rebecca wali oyagala agituuzeemu ani reformed muyaye abaye tukyuka mbukadde kagezaako okuleetawo agabeerabeera people change and the money changed ne bwonookolota ne bwokolata is a different man era nekanyiga olwokuba Rebecca afuna omusajja ali organic andamani musajja ali akawunga musajja we yali mayonnaise na spaghetti nekanyiga olwokuba kalabye beautiful couple bali original beautiful couple baba tunulia ne bagamba yes that's a nice black couple bali organic sibe binono yaga musajja musajja wagundi bana abakulira ku muffin wakitegera empalana ebyawo ne guli ukazi nago ne gwejjayo munago gujjeyo gweyambaza ebigalu maaso nago ne gutandika mugula ng'okuvuma baaguzizaamu amani basi nabagamba wano nze mbamanya abantu abo abavumi bakola bati beekubira amasimu n'agamba kati vuma bwoti oba ovuma n'oli naye muteekemu kati bw'omala otuuka wali tobatya gye tuli eno tugenda kusudiya babeera ne gundi ne fake accounts nga munana vino tujja kubeerawo nga tukuwaga yes kituufu you helped me you are the lawyer we know then bwolaba wakunyiza mu blocking lwaki otya omuntu commenting obucommenting and you block somebody why nakyo nekijja nekitandika okuvuma nekivumiramu maama wa Rebecca kimuwala namba olwokuba mwenna babaleeta muli bato yes mama babaleeta nga muli bato Rebecca akusosa ofuna sente so what ye Rebecca baba nga bamuleeta muto wali oyagala abonebonenga gwe maama oloza buli omu alina kubonaabona wano nze nina mikwano gyange bo bajja bulungi their moms brought them bamama be babaleeta they are doing well it's okay it's like Dangote. Go and read that story of Dangote. Dangote, the richest man in Africa. Namusomako. His father was rich. He grew up from a rich family. Na ye era still na ye kenyini nyini Dangote. Yasigala na ye mukozi.
So you don't gonna come here and start bragging. Oh, I come from a poor family tukole tutya. Fabana babagaga tukole tutya mama. Nti olwokuba mwabonabona nnyo muze mubonabona fabana babagaga tukole tutya. Mwagala tuddeyo mutubere the world doesn't work like that, my friend. Gendo some story ya Dangote. Dangote ba mtata we yali mugagga, mama we nga mugagga, from a rich family. Na yera na akola nnyo n'okusinga ne ku batata be. We're not going to rely on sympathy all the time. We're not going to come Ebulaya, let's look at Ebulaya, Rebecca and I have a told him to next minute to Obona. See. Obona, Simon Gubakulate, Mamma, Richie, Akutegekina. It's not our problem. Can't blame your mother. Rebecca Muveko by Bamuleta, Yasanga milk and bread on the table. It's not her problem. She's blessed. But where I know Kuba, Nakakari no Kauria, and I get an hour and Omanika Janga Kulaviang, Kacharanga Kulaviang, Nekajana Kakawe Zibubiako, Bekatsanga Tuniaku Geto, Nanakokasama, Otman in the Rikin Abanaban videos in Nakajojo Kakabo, Nakuyako, Jekaitam. Well, we can't say and you go into the ghetto and a cocadia. What's the rich and as I come back? I am life was in the Bazidabanga. Abacha Jukila Vezo commenting. Najoja Kava one in Nakoye. Oh, yo, the man, Gatina Chetulia, Eraminage, then the Yaviza, Nentura, then Nentura Quintaleti, then no Yomasaja, Sajang and Amsanga Kugun, Yamsanga Kuya would dating. Do you think everybody will mind Nakubonabon? Buli omabera nga abona kati nate no bekubajje bogera ayogera kino ne wamala ne bekubajje era muddanga ne mulaba byemogete enayogera kino enayogera kirala enayogera kino enagamba bananga tebalina abantu kuyisambo banayoganda banabwe maaso ate olumala ate n'ogamba banayoganda munnange nze ebintu byenyambala tebasaana byambala kweze ngatto zibatunda wali eri mu Teddy Bear. Eze ngato zoyambala eza Teddy Bear eza Yulana oinayo gwe ku ngato ya Gucci owe ya Cristiano Lubotini ngato yambala zino duka balitandi Teddy Bear eduke diba era kajjanga kola evina nkanga Richie no wali badono yambala ne Teddy Bear omanyi Teddy Bear munange Teddy Bear mulungi nze sambala Teddy Bear my friend put on Jimmy Choo gwe kiruma egende yetuge Sevichi nyakufa nyamba de Jimechu na Philip Plain na Gucci kuvira dala maduka luli Gucci yampereza receipt nze byange sibi yakogera kanonye wano eno mbalaze ya Philip Plain katika mbalage ya Gucci bampereza receipt nti here is your receipt webale nnyo okutugulako munange customer for mulunje ennyo ne gundi nabone bampereza naba Jimechu ki city yange iriwo. Where's my seat? Receipt, which take it from Gucci. Shitegera. Ebintu byaffe byakogera ne China naffe tumanyiye Thailand. Ne Turkey tumanyiyo. Je batunde nenze sina kubeera comfortable nga nyambadde ekikyukuli. Artist ngenda ne nyambala H&M oba Primark. Sina kagenda kwambala ekintu nga nkimanyi kiri fake. Ate nze nkise ku mubiri gwange mbeere nga ate neerimba. That's not me. Oza ninga mwe banakiganda abakwata agasawo ga Louis Vuitton. Nga ddala okimanyi tewakigula mu dduuka lya Louis Vuitton. Yes, edduuka baliyita Teddy Bear. Hey, mwa shopping bagula musero balindiridde kati simanyi summer sale spring sale nze baby fair ya usiriwe ne lolo kubatsanga kakute ivera binene kana kakasa asitegera akakamanyiro kajino okukoma ekitoke no mwalinye y'amagye mwalinye y'amagye ate nze nasalawo nze ndi peregezi tibajja kuvuma mikwano gyange nze ntule nsirike nsirike if I can talk baba wayirize nga nze ndi awo ntudde
Muntu aberawo nga kwegamba awayiriza buwayiriza. Kayinza n'okuba n'obusanga nga kalinza n'okuba empale y'omuntu erimu n'ekituli. Wano bwekoza kamala kujja nekekuba makeup wedda penga akayita tekajja nga kali mu kwekuba makeup. Kamunaabye bunaabi kalinga bino ebikazi byabadde mu yanga simanyi African and famous. Nga bina binaabye makeup. Penga akagamba Jojo oliwa bateeseza bakolera live. Nga kakyekuba makeup. Kalo kavayo nga kakatuni. Ngizo tumanyisira balungi comments. Oh my god. Ate penga omumanyi akalabisiza. Bwatu nze pengi nza singa omumanya pengi yakalabisiza n'akalaga nti kasobola okuwemula pengi n'akulabisa akuswaziza ye bwatu bwati oli Lucifer mulabe duka Lucifer mumanyi kati Lucifer akulese yenga azze kulabisa dawo nowemula tutunga tolinga gundi naffe nekaloka kwogera anti banange kapa nange sachisa muguni banange kapa nolokotekayo nosiga kwanu ebinga penge kati olwakusama yinja olupenge yabadde akolera ddala sitaani kyayinokola bamuyituli Lucifer kati fa balabire wala Lucifer munange alaga nti toyina kirasi gyolina okujjako okuwemula obuwemuzi oli Lucifer nze mumanya I know him. Ye Lucifer aze na kulabisa nikaleke sitaka Lucifer na Lwakatandika kabuza kati biki musajja wange namala nangamba banange checha akutuse ko ngofunze nyo nga Lucifer ali ku mulimu gwe sitani takyatuma yetuke sitani takyatuma yetukira oli bamuyita Lucifer Gono wa dolo zako ye kitu yagambe kati kwa uzene we wana klasi ababira banasirika sifala penge sifala musajja mugezi ngabo mumanyi sitani abamugezi era kyovula bakatonda yamugoba muguru yinayera stilu iraka bagama mu sitani aina amani katera Lucifer yakulese nga Lucifer ina kukulabisa Kecho munange yes abantu ne bagamba really is this the girl who was saying she has a class abakulabye lulingo oyomba kati baweddemu amaani bagambe really umwana ali mukugamba mbu yafunza akasolo musimanyi ne kasanyusa bawe abantu bagambi banage what's going on you know umwana yabadde ayogera ntuloza wa class ali kulaiva agamba mbu yafunza akasolo Oli sitani mulabe duka oli ye yazze yamanye engeri jazanyamu ebintu bye woba tewegendereza ogwa mu mitego gye sitani alina obutego bungi alinzo soka na kusuuta ngera sitani obo mumanyi basoka ne bakugamba sitani asoka na akulaga ebirungi nga tanakulaga lo kanyewo kumazi kati era abantu tulina kyosobola bagamba era baba balese Richie kati nga fe omuntu bita abawemuzi for us nze siri muwemuzi but I just say things as they are kwekibanga kize nandaba bwetu bwetu kyogera I say things the way they are sikolanga ko bwakojja mbundi muwemuzi muzimanyi mbya nigwe bakulabisiza oli nkugambye oli bamuyita penge yati webale kutulwanira Olutalo yalutulwanite na kuleta na kulabisa abantu ne bagamba is this the girl we saw she said she has a class omukazi alina class ali ku live really ali mugamba mbu yafunza akasolo mubawe nakekanga nagamba akasolo gakafunze so kabana it was really fun I had to watch Buyafunza akasolo mune kafunda mubawe simanyi nagira ki kati ye Lucifer ngabo omumanyi jukira Lucifer yasose kumukola ki kumuteka kanyebwa nagamba munange wasoka nompagali amazzi nebeerabira nti bayogede ku mazzi faba mutu analyzing video kati ne bagamba ne mane nkasiga ku mwayagala mu bukyuse mu mugize mu bulongosa mu akatiba mukakubira mu mbeera ndala n'ogula amajani nga ga Uganda tti n'omala n'ogafunira packaging endala keka akatiba kamwe akakatiba kamanyi kadda akakatiba kadda ogula kilo ya majani gwe nawe n'ofuna packaging yo n'oyiwamu akako
kati gwe notandika okwogerera nange eguni yange bikola biti ati bane bizigo kye bikola ebikola ennyo nga gwe mbalabe zonna zikwetimbye embalabo kuzibiko ina kusooka kuteekako mukebe mulamba gwa makeup enera nzisigala ziyita mutuba tuziraba no ku Facebook tuanalyze nga tumanyi n'okupozinga video ne tusika bwe tuti twetegereze face fenga fe ba analyzer abalina akamanyiro n'akatinku tukwata ekifaananyi kyo video tugipozinga ne tukwata ekifaananyi ne tusika bwe tuti ne tutetegereza ntugamba ono yakola ku bizigo ono yayagala okunyiriza banne ne tulaba ne tugamba tajja kukola ku skinning naye embalabe zimuyikidde nga face yonna eringa ekifenensi abali Johannesburg obe Pretoria munyambe buyambi obe Dabani munkubire ebifaananyi ebyo mubimpeereze muite wali ku street olina n'okunkwatira ka video ne ono abatoliimu ogambe Richie kino kyaddayogerako enchanja kateeka nkwatira ka video ekifaananyi balinza oloza nnimba but we know all the tricks twabivaako buviye ensi yatukuba ne batusiba inoobonerera n'ogamba kati ensi enkubye kanterere kanetereze kabanjogerere kangende Bulaaya nkole nonde sigala ku kkubo temulooza nti ffe abamu tuli wano mirembe insi emala kutukuba ne tutuusa ne tugamba wayi mama kantunde t-shirt wadde naalyako euro 10 neerireko euro 10 zokka asitegeera naye okujja ne mwagala musima kati mwe ne mukyusa ne mutwistinga tibe nange obadde okuba business ya muno aye abadde akola ki. There is no sympathy here. I'm not going to decide with the other lawyer ye abadde akola kijjo naye abadde ali mu business ya Rebecca agana mukyaya abantu ye abadde akola ki ani yabitandika Jojo gwe wasindika ande aliazeko n'abeerawo munakola video ennyo era byali bigenda kufiira awo bwe bityo bife bigende bwe biti like this naye era ne baleeta Jojo mu kubalisa amagye g'okutaka amagye g'akutaka ki oli agambye wama Caroline kinsindikire thank you so much nsindikira ka video gwe ne oba tolimu neteekamu eddoboozi oyogere ne date ekintu ky'abazungu ekyo mwagala nnyo sympathy n'okutiisatiisa bannayuganda nti mwe muli bakitalo nnyo nesiba n'abazungu munange mind you some of us we are black dots abazungu si kintu kikulu nnyo ne South Africa abazungu twabeeranga nabo gye bali ababuwa ebintu by'abazungu genda obinyumize bantu balala buli ali kuno ku Facebook kubanga the majority abantu abatera olaba video zange they are all from bonna bali mu diaspora abasinga they are working with white people they are working every day they speak English with white people nasitegera nange benkolera era mbeera eri nga nkola nabo bensiibamu enchanja bayisaamu ko kutuwa bosi wange tagenda kubeerawo nvimbire muka kamene kumazi nini mudawu mama nimuluka muteeka wembeera ayogera nze nabagambe empapula simu abazigaba omuzungu yantunuulyanga alaba nzigwana batekanga wembeera abo London yo najja manyi nagalanga nnyo London it was my dream ningenda London nembagamba ndi wano ninga wali wasobola okuntuuka anti London insula wali eri mu 5 star otu wembasuze ko otu ali ku pakaleni ti mufere nembagamba baneke wembera mufere ngati bankwatanga ezo hotel omunange zasulamu ayina engeri gyabikola munawe gendo bikole mozisulemu ate mulindeko gye ngendo sulamu egundi Dubai nina hotel endala gye ngendo sulamu bangambye erabika bulungi nnyo Versace see what I want newe munanjogerera obandiki nze niwo kusanyusa mutima ina kusula mu Versace ye hotel gye ngendo sulamu wali eri egundi kusama festival Versace hotel nino gisulamu
Kyokitegere wanye n'ensolo mukali kali akeyawudde waluka hotera akalala akeyawudde akali mu mazzi nenkerabidde erinnya nze sikyakaayana n'abantu era beebo ebyavaako era ettima lyammwe oli omuvubuka namuguliranga gonja nemugulira era mwakala akavidiyo ke nataddeyo nga omuvubuka mugulidde gonja mugulira walagi mugulira embizi yansasulamu kunvuma buvumi omutima kati gwakaluba omuntu nenkugulira akatogo nenkugulira embizi olusanya lw'embizi nenkugulira walagi nenkutwala out nenkugulira red wine udde mu nvumeze likinja kukalakata sikyagala kati kummanyira nompayiriza nti nze likinyambala engoye z'ettaki really nze mi baby Ferrari nze baby Ferrari nze mi sha ati sinze siri ebijanjalo nenga naguze nga tempya buza abamanyi buza mikwano gyange gwe babuze bajja kugamba akakasajja kayinalo ne bekaba kasigazaamu euro 7 nga kamazidde okusasula renti wako kajja kugulenga statistically ebijanjalo by'omu mikebe. I will eat tin the beans but nesi sobola kwambala kichupuli munange awo siriwo awo navaawo awo navaawo ya habaji arabu awo abantu be Dubai wamma tugenda kuchakala ate tongera okulumya temula bambe ettaki yabakutula omutima ku luno tugenda kuba kutula omutima tugenda kwegata n'abantu be Dubai eryato lijjule ligenda kubeera colorful bachali banga bava mu America gye bali abava e UK tuleke tubakutula omutima temula bambe mwayogerera ttaki tebijja kwata tebijja koloki abantu be ttaki bakikozesa fujjo ebanga mama tugenda tuwagire baby Ferrari eryato lyali lijjudde nga libooze kuluno tugenda kuba kutula omutima okubalaga nti abanaganda mulina okutandika okusupportinga bannammwe okitegere tujja kubalaga nti abanaganda mulina okutandika okusupportinga bannammwe ebyo mweyogezageza tekisoboka musabirira ebintu bireme tugenda kuba kutula omutima e Dubai Real Life Summer Festival nga 24 mpaka nga 27 nnaku 3 nga tweyagala olunaku olusooka tugenda kubeera mu meet and greet tugende ko mu desert safari tuvuge ku bipiki tugende wali erirema we yali ne amuza twekubye ebifaananyi Jojo obeere mu kamooli okaabe bye twagambanga ng'ovuma abakasitoma abo gyali awo oyo myaka 2 gyali yakuyiseeko yakoze n'edduuka entinda onyiiga bunyiizi twakugamba nga wano munaye bakasitoma abo kwegamba bawe ekitiibwa nga bakasitoma toba bakitiibwa obavuma abantu bagamba order zaabwe ziruddewo obavuma buvumi obalaga mbu oli busy nnyo era nga looya ebintu bye yakoze bakasitoma nina bakasitoma abantu kera bangamba omukazi namuguzeko ebizigo weeks 3 siraba order yange bwe namukubidde esimu yavumye buvumi ne kannangira ne kangamba wanyi najja nkola konvako nga bakasitoma bagamba Jali we yajja amanyina okubetondera jali abanange bakasitoma banga abalungi order zibadde zirudde okuba nange I'm so sorry banange ne ka teremuke kirabo nateeka muko ku kirabo okukakanya customer nga nange baby Ferrari bwenkola customer wange order era waliwo kati nyina order ya abantu waliwo abali e Uganda balina gundi zaabwe ya order zaabwe ziruddewo ne buli lunaku nkeera kubetondera please your orders nate sinafuna muntu agenda zireta waliwo n'omulala ali Saudi Arabia kyali wange namugamba nange please nsonyiwa customer wange omulungi gwe bakasitoma obavuma buvumi obeeragirako bweragizi nga bwe wafuna omusajja omuzungu era nga bw'oli obulungi kyokka nga obeetaaga bakasitoma obeetaaga ne maama obaboggolera buboggolizi obeewanirako obayitembwa mwabavumye ne mubagamba nti beeriko mu luzungu mwakyogedde ayakitegedde ekigambo kino kye baavumye bakasitoma baabwe oba Abannayuganda mwenna kiwandiikaawo banzi saakyogera Facebook kati nnaku zino amumonetized elinzo bayogedde ekigambo mu luzungu ne bagamba nti mweriko be batu be bakyogedde ne lawyer naye yakyogedde ne ngamba is this a lawyer or it's a joke? Anko chibedi mpereza ku request natunulidde lawyer ne ngamba bino byendaba bya ddala oba bano bali mu katemba is this drama nabuuziza munnange namukubidde essimu ne mubuuza is she a lawyer really nangamba munnange mbw alabika lawyer
this joko bali mukatemba bazanya buzanyi ku Facebook obuno lawyer waddala olina ngamba nti nimugamba did you hear what she just said avumya abantu bakira nti n'abavuma nti beeriko ndino obusente bwebamu ningamba is this a joke is this really happening ngambuza munange ku simu njukira nyine simu bbiri ene eriwali ndaba live eno bwe zali mukwano ne tuseka ngabagambye nti mweriko lawyer n'abavuma teyakomye okunoli webizigo naye n'abavuma nzi nesiga vaseline sina agenda naki kutandika kwesi ate nina eddembe ly'okwogera mbeera Holland. In Holland we have freedom of speech. Ate buli kimu bakiwaako review. So munange temulowooza nti mujja kubeera mumanye kibeddi mpeereza ku request kibeddi leero abakuvumye bazzemu ne bakuvuma musajja wattu ne mumuvuma bwe mutyo musajja wattu yazze n'ayogerako boogezi nti munange ebizigo byewamuwa akupromoting kuba wagendanga mumupromotinga byamuyisa bubi naye era still n'omuddako wadde mu kifo ky'okumwetondera nti kibeddi nsonyiwa kibeddi Cox please forgive me kati mu bizigo kati nayongeramuko kati nateekamu ne mwana mugimu kuba luli waba wanga mekako nga mekako go kuteno